Thank you for watching MMTV tuzene update etalinda ekwata ku muganda waffe Honourable Zaake naye nkujjukiza nga tunabagenda maaso subscribing akwene YouTube channel oberenga okuona ne kukade ako ngomaze osubscribing omala kuona ku kigambo subscribe okuone ne kukade ako. Honourable Zaake polisi yamukuba bubi nnyo era n'akosebwa nnyo era amawulire update gye twakafunawo bamujeeyo mu ddwaliro ly'Ekirudu gye badde bamututte bamujeeyo essaawa 4 eno zennyini ne babaako we bamutwala ewalala. Ngenda kubanga nkonektingako ne Segirinya maaso awo abeere ng'atuwa update ate ezisingawo naye ng'embeera ya Honourable Zaake bannaye yeetaaga essaala zammwe musabire nnyo mumusabire Zaake abeere ng'assuuka bulungi nnyo naye nkujjukiza subscribinga atubeere nga tuconnectinga kankutwaleko ewa Segirinya ate abeere ng'atwongerayo n'amawulire. Mbalamusiza nnyo mwenna abali ku the updates online page. Sharinga itamunno tubenga tusobola okubeera nga tutandika njagala bawa update eyakagwa ku muganda waffe Honourable Zaake Francis Butebi. Mawulire si malungi oluvannyuma lw'abasajja bano abatakyaswala okubeera nga bamutaddeko embeera baagala kumukwata bamutwale bamuvunaane omusango gwa attempted murder. Nolwekyo sharinga itamunno tuyina okubeera nga bana abasajja tubalabisa enough is enough. Government eno erabika yo omulamwa gwayo mulala nnyo teri ku mulamwa gwa kulwanyisa COVID-19. Ali ku mulamwa gw'okulwanyisa COVID-19 toyinza kulaba muntu akutte emmere n'agiwa banneyiba be n'ogamba nti ogenda kumusalako omukwate ogende omuvunaane omusango gwa attempted murder. Nze nabagambye nakkiriza Mr. Update nabagambye nakkiriza enough is enough. Nze newaddeyo natunza omutima gwange nkwata emmere n'engitwala n'engiteeka kikomera ky'omuntu era abantu mulaba bali happy amaziga abantu ge badde bakaaba ku byokulya olaba ngagenze gakendeera. Muganda nga olakira Julius nsanyuse okulaba we bali kubaako nga ogoberera ensonga. Nolwekyo nange bali ku muyiggo banjigga naye Mr. Update sijja kuzikiza. Nze nakkiriza ne mbagamba I'm ready to face the law. I'm ready to face the law. Munvunaane omusango gw'okuwa abantu emmere ng'enjala ebatta. Nakkiriza ekyo nakikkiriza ne ngati Mr. Update I'm ready to face the law. Sisobola kulaba muntu ng'afanjala n'ensirika. Era Honourable Zaake Francis Butebi kyokoze kibadde kintu makula nnyo ekyokukwata akamere n'okawa abantu bo. Lwakubanze approach yange ate endala. Approach yange enteeka ku luggi lwa muntu. Era ng'emulabye bwe ntambuza kuva luli kino kitambula bulungi nnyo bantu bali happy tebandaba nako muntu tandaba nako. Nolwekyo embeera eriwo tesanyusa. Honourable Zaake Francis Butebi bamaze okubeera nga bamuzingako abasajja bamenye enjuye baagala kumukwata bamutwale bamuvunaane omusango gw'okutaasa abantu okufa enjala. Baagala mutwala bamuvunaane omusango gw'okutaasa abantu okufa enjala. Ekyo nakkiriza ne ngamba nti Mr. Update ekyo I'm ready to face the law. I'm ready to face the law. Ekyo nakiganye. Sensobola kukkiriza Segirinya kunjoga. Eryo jogo naliganye. I was elected as Mr. Museveni was elected. Kyogamba abantu abali mu State House yetabawa mmere mwai Museveni. Abali mu State House basiba njala, gwosiba njala, lwaki oyagala banna Uganda bagisibe. Ekyo twaganye Mr. Museveni nkubuulira mazima ekyo nze naganye Segirinya. Naganye ne mbaga sijja kuzikiza mere njigabira ddala kyenkola sihaginga n'abantu tetwekwatako mere njitwana njisulawo ne ngenda. Ekyo nabagambye sijja kukkiriza. Nze ngene nzika nayiba wange. Ezengenezika naibange ero wamaji agenda okujja nti ozekwata Segirinya jagunga wesibye bbiri omanye ekintu kyolumbye mu mazima ga Katonda mu ggulu bwe munaavaawo nga kuffe kunze nammwe kujja kuba akatuusa ku munne ekizibu. Mbabuulira mazima nange amulwedde mbeetegekedde sigenda kukkiriza bantu kufanjala nga ndaba Honourable Zaake bwalabye nga abantu bwe bafa enjala emitiana tebannatuukayo kubawa mmere babalimba enkya tujja luli tujja. Honourable Zaake n'agamba n'alaba abantu bange nga bafa enjala n'akwata emmere n'atandika okugiwa abantu
amajere police ne military ne bigende ewuwe ne bimenya amakage ne bayingira mu nyumba bamunoonya bamukwate kati bali ku kisenge ekirala balowooza mwalira bali mu kukimenya bagala kumujjamu bo bamutwale bamuvunane omusango gw'okutaasa abantu okufenjala bali mu kumenya kisenge tibamukwate bagenda bamuvunane omusango gw'okutaasa abantu okufenjala ekyo twakiganye ne tugamba tetusobola kukkiriza ne Katonda akyogerako bw'olaba munno ng'agenda kufenjala muyambe Mwai Museveni enkola gy'oli mukola ya kututematemamu twakiganye era ekyo nze Ssegirinya nakiganye kyovala buli lunaku nze nyina okufaayo okulanga abantu bange bali emmere bali ekyemisana n'ekyeggulo nakulembera bafu emmere yennyini abantu gye basonda muganya okugiwaayo abantu basonda emmere tani ne tani olwairo mutandise oteekawo propaganda ti emmere eyo yavunda emmere yafa emmere yayonooneka ettani n'ettani abantu ze basonda abantu kati n'amaanyi agasonda gabaweddemu emmere abantu gye basonda muganya ogiwa abantu ne bagaa nti kale ngaye mwagaana okuwa abantu emmere ffe katwekolemu omulimu tuwa abantu baffe emmere n'emmere yennyini abantu gye batandise okwekolamu omulimu era gavumenti yewulidde omutima omubi netandika okujja ng'ezingako abantu nga Honourable Zaake bwazindiddwako. Enough is enough. Ebyo twabiganye era bannayiba bange bo bali happy bange Mr. Update twafuna omuliraano omulungi ebyo twabiganye tulina bye tujja okukkiriza ne bitajja kukkiriza ebigobererwa mu kulwanyisa COVID-19 ebyo tugenda kubikkiriza ebigamba nti tuleke abantu bafenjala ebyo twabiganye Mr. Museveni ebyo twabiganye era nze Mr. Update tojja kunsuubiramu ebyo nabagambye kino sigenda kuwumuza sigenda kuzikiza kubanga toyinza kulaba munno nga afenjala n'otunula nolwekyo Honourable Zaake kozi gy'oliko kozi ntuufu era weebale nnyo weebalire ddala era towummuza akatono k'oyina kaddize banno kawa abantu bo because abantu abo bwe bakulonda n'okwata constitution y'eggwanga Uganda n'oyimira mu lujja lwa parliament n'olayira okubeerawo mbantu bo mu mbeera yonna nange bwentyo bwe nakwata constitution y'eggwanga Uganda nenyimira mu lujja lwa KCCA nendayira nenga nti okufa n'obutanyagwa nja kuyimirira n'abantu bange n'olwekyo ekikwata ku Honourable Zaake tetugenda kukkiriza ekyo tukiganye era muba mugenda vunana Honourable Zaake omusango gwa attempted murder nti awadde abantu emmere mugenda vunana bangi ndoza bana Uganda fenna mugenda tuvunana ekyo mbabuulira mazima waliwe tugenda okukanyako ne Mwai Museveni nebyo tagenda kukanyako nga bwe walondebwa naffe bwe twalondebwa ssebo kyogaa mu State House bobeeramu nabo basula njala gwosobola osula enjala ennaku 3 Mr. Museveni I bet nteekawo obusente bwange obw'ekinaku bwenfuna Mwai Museveni bw'asiiba enjala olunaku lumu n'ekitundu nga talidde nga bannayuganda ne basiiba enjala ennaku 3 yaasiiba lumu na kitundu nteekawo akasente akatono ennyo akatannuma agisiiba olunaku lumu n'ekitundu tulawo baana asobola okutambula gwe lwaki osuubira nti bannayuganda balina okusiiba enjala waliwo bye tujja okukkiriza ne bye tutajja kukkiriza togenda kuddira kukozesa coronavirus kubeera nga gikozesa nga advantage ate okunyigiriza bannayuganda gwe kyogamba buli nsi yonna erwanyisa coronavirus ate abantu balina kusiiba njala gwe wolowooza nze kyovala nagaye Mr. Update nalondebwa simanyi lunaku lwendifa ate nze n'ekiraamo ekyange nakikola dda naye gwe wa LDU gwe bagenda osindika ewange toze kukwata Ssegirinya jangu nga weesibye 2 kubanga nkimanyi mujja kujjanga namwe mumazeeko nenange mujja kusanga netegese bulungi kubuulira mazima wa LDU bw'oba ojja nawe jangu ng'olaamye nga nange bwe nalaama nkubuulira mazima sigenda kukkiriza tetugenda kukkiriza bantu baffe kufa njala tetugenda kukkiriza Honourable Zaake budde buno bali mu kumenya njuye bamukwate bagende bamuvunaane omusango gw'okuwa abantu emmere ogwo musango gwa kikaaki n'olwekyo tukooye kye bayita ejjoogo eryo tulikooye babuulira mazima ekyo tulikooye nebaza mukyala Rebecca Agaba webale kuyimirira weri bannayuganda abanaku emmere gye mulabye olwaleero ngenda nsuula mukyala Rebecca Agaba ye yagiguze nanga nti Ssegirinya tokkiriza bantu kufa njala Rebecca Agaba thank you so much mulabye omusajja oli gwe baatulaze ejjo ng'obuwunga bwe buyiise Rebecca Agaba muwadde akasawo kalamba kakira 5 oyo musajja gwe mwalabye ejjo amaziga ne mugakaaba nga ye mugasangula musajja tuyafunye obuwunga yafunye buno obwa government yabadde agenda ate obuwunga ne buyiika Rebecca Agaba nangamba Mr. Update
Nnyo omusajja oyo omuwa akasawo kalamba kakira 5 n'akasawo ka sukali. Kakati omusajja oyo yabadde naye nga Bambi ennaku emukutte nga n'embeera mulemeredde gomanyo obuwungo kuyiikako Bambi aseneramu n'ettaka. Tugenze omutuukako olwaleero nanga nti Mr. Update obunga bwayise nga sina kyakulya nga sina kyakkola era bwe twafumbye bwabaddemu n'ettaka kubanga nayodde buyodde. Rebeka agaba nangamba twalira omwami oyo akasawo k'obuwunga n'akasawo ka sukali era oyo omusajja ali happy. Mwade mwagala naye afenja ayina abaana basatu ayina omukyala naye yennyini bunga mwami wadde bwayise ng'ogaana naye tumuleka afenjala. Ekyo twakiganye. N'olwekyo abakatwegattako mugambe Free Honourable Zaake teri kuzikiza kino tulina okubeera nga tukyogerako. Bwe tuba nga tulwanyisa ekirwadde kino tetujja kirwanyisa ate nga tuli bayala. Katulwanyisa ekirwadde kino nga tulina ekyokulya. Naye gw'ogamba tulwanyisa ekirwadde abantu enjala ebatta. Mbabuulira mazima. N'olwekyo bino byo tugenda ebimu tujja bikkiriza ebimu tetujja kubikkiriza. Ate bannayuganda mu issue eno babadde bulungi nnyo nga bajja batambula bulungi. Mwe mutandise okubakema mutandise okukema bannayuganda. Mbabuulira mazima nababuulidde kye bayita French Revolution ekyaleeta one of the factors that led the outbreak of French Revolution. Bantu kubeera nga babalemesa okufuna emmere abantu ne basiiba enjala. That's why eyatandikanga peaceful revolution ya ending up ngefuuse reign of terror, that is massive killing and suffering of people due to political instability. The same thing which is going to happen in Uganda. I'm telling you, enjala eyo gye mulaba eruma abantu bagenda kuvaamu lumu basituke badimandinga emmere mugibamme. Mazima ga Katonda mu Gulumayi Museveni ajja fubutuka ajja kudduka. Kino nkibabuulira ajja kufubutuka ajja kudduka. Gw'osaaga n'abantu bayala. Osaaga n'abantu ng'enjala ebayiseemu abatakyalina kyatya abatakyalina hope ng'agamba enjala okunzita at least kaneerwaneko. Kati okutta Honourable Zaake olw'okugaba emmere ng'ogaa tugenda kusirika ebyo tugenda kubikkiriza. Mbabuulira mazima tetugenda kubikkiriza. N'olwekyo Honourable Zaake wetwogerera abasajja bamuzinzeeko baagala muvunaana musango gwa kugaba mmere. Nabagambye akakabiri tisegirinyanze yakakolezezza ne mbagamba kino tukigaane. Emmere ennyini eyasondebwa abantu ne bagigula mwatandise okuteekawo propaganda mbwe emmere envundu. Abasajja abo okumanya tebasaala batandise okuteekawo propaganda emmere abantu gye basonda mbu nvundu meete tukagana na mutindo ng'ate mmwe bennyini mwagaba emmere enfu. Kati badidde emmere abantu gye basonda olw'okuba nnungi ebakyalenjinga ne bawulira omutima omubi ne bagamba tukoze tutya. Ne bagamba katulina okuteekawo propaganda emmere abantu gye basonze tugikube tugambe nti nfu. Naye nga muntu ki mu mbeera eno asobola okugula akawunga akafu. Akakawunga kemwogerako nti kafu ke kawunga ketuzze tulya emyaka n'ebisiibo nga tetukafunanga mu buzibu. Obuzibu twabufunye ate mu kawunga kammwe ke mwagula. N'olwekyo mbabuulira mazima tetugenda kuwummuza tetugenda kuzikiza. Enough is enough. Honourable Zaake mulina okumuta. Buli ali kuno wandiika Free Honourable Zaake. Twetaaga Honourable Zaake mumuveeko mumwesonyiwe musajja mumuleke akole ky'alina okukola. Bane mwenna abebaza mwanyinaze Rebeka agaba mwebale nnyo mwebalire ddala. Rebeka agaba oyo ayimiriddewo n'abanaku yakwata milioni 10 naziweereza ewa Pastor Kayanja. Milioni 10 naziweereza ewa Pastor Kayanja. N'atakomooko naga nti Mr. Update n'abantu era mubongere emmere era emmere tugenze tugigula kyetunoonya kutaasa abantu baffe enjala. Tetugenda kukulembera bafu. N'olwekyo bino ebintu mulabanga ebyokusaaga naye mbabuulira mazima revolution zonna ezizze zibaawo waliwo ebibadde bizireeta. Mwe munoonyereze ekimu ku bireeta revolution njala. Ate mwaye Museveni kino oyinza okuba nga otuyambye buyambi kati abantu buli lukya bongera kunyiiga kwekyawa kunyiiga. Bino gw'olabanga ebyokusaaga ekintu kitandika mpola ne kigenda nga kigejja ekyalinga ekyokulwanyisa coronavirus egenda okulaba ng'abantu beekozeemu omulimu bakugambye kati gwe genda tugenda kugoba ebintu bibiri. Bantu bagobe ne coronavirus. Bagobe ne coronavirus. Abantu go bayita ab'okusaaga.
abantu oyinza bayita abokusaaga abantu oyinza bayita abokusaaga ne bagamba nti kati twekolemu omulimu tugobe ebintu bibiri tugobe mwami Museveni tugobe ne coronavirus twali tuganye ekintu kino kitekamu ebyobufuzi nga tuganye naye omusajja olengera ye buli buddazanya byabufuzi kati tugenda kusitula bazuka nga tugamba we must fight against coronavirus and we must fight against Mr. Museveni tulete president gwe tulabanga ayina mwoyo gwa ggwanga kati ebintu tugenda bigatta bibiri tugoba coronavirus bwe tugobane mwami Museveni tugoba coronavirus bwe tugobane mwami Museveni because ekintu akitaniza into achifudde political kati ebintu tugenda kutandika bibiri awo kati wetulaga kubanga abantu abali mu nteekateeka eyokuwa abantu baabwe emmere ng'enjala ebatta abo bakyali bangi onookwata bameka n'olwekyo tulwanire Honourable Zaake tulabe ng'asobola okuyimbulwa abasajja bamuzinzeeko ebifaananyi byombi batereddeyo ku page ng'enjuye batandise okujaaza bali mu kumenya kye bayita master bedroom baleese ensuuluulu baleese obukumbi baleese buli kimu baagala kumenya balawo bamunda mwali oba taliimu bali mu kumenya so kyekigenda mu maaso n'olwekyo muganda waffe Honourable Zaake mumwesonyiwe Honourable Zaake kyaliko kyekituufu ekyokulwanirira abantu be obutafa njala gavumenti eno erina kyeggusa eyagala abantu bonna bafe enjala yo gavumenti gwe mulamwa gwayo naye tubalaba mwe mwagala abantu bonna bafe enjala mwe gwe mulamwa gwammwe gavumenti erina agenda yaayo egamba singa bonna bafe enjala akalulu tuba nga tukawonye kyebaliko naye nkubuulira mazima abantu bonna tebasobola kufa olutalo lwagwa e Rwanda gye bayita genocide 1994 eyo genocide era waliwo abaasigalawo bonna abantu tebasobola kufa kati yo gavumenti kyeriko egamba abantu bonna singa Katonda atuyamba ne bafa enjala tekisoboka bonna tebajja kufa kyova olaba fe abaalabye nga abantu baffe bagenda kufa enjala ffe twekozeemu omulimu ne tugamba nedda tetuyinza kukiriza abantu baffe kufa njala because gavumenti kyeyagala ffe tutandika okuwa abantu baffe emmere mu mpola ate mu ngeri etamanye mateeka gye mutajja kwekwasa kati ate kakati Segirinya owuyisa abantu kakati ku kyenkola onvunaanirawa njagala ombuulire omusango gw'onvunaana ku kyenkola mbuulira gw'onvunaana sikwatagana na muntu tandaba nako emmere asangawo nsange sikwatagana muntu tandaba nako emmere asangawo nsange njagala ombuulire Segirinya ogenda muvunaana musango ki ndowooza olaba nti bano omulamwa gwabwe tegwali gwa social distance singa omulamwa gwali gwa social distance toyinza kugamba muntu awadde emmere ng'agimuweeredde mitala agimuweeredde wala n'awummuzaawo mpummuze n'ogamba nti alina omusango gw'abaakoze n'ogamba nti oyo aba alina omusango gw'abaakoze ogenda okulaba nga bano abasajja be ekintu bakifudde politiko ate nga twali tubiganye ne tugamba tuwummuze entalo zaffe tuwummuze byonna ebyobufuzi byaffe tubeere ku kimu mujjukira we twatandikira pesi ffenna twali kwemu ekirwadde kino ekitulumbye tekirina ddagala tuyinza kukola tutya okulaba nga tulwanyisa ekirwadde kino ne tugamba twejjemu empalana twejjemu entalo bw'olaba munno ng'alina ekizibu muyambe ffenna tukwatagane tugobe ekirwadde kumbe musajja mukulu ye alina agenda azize endala ye ali kundaba ku ki ye bwe yalabye coronavirus yalabye kwegaye yalabye ekintu kyatalabanku alinga oweddi bw'alonze eri Nnyo ye bwe yalabye kino nga kizze naga nali nayagala dda okulaba nga bannayuganda mbanyweza nga nalemwa dda kati eno ye advantage yagirabanga advantage mwabamu abali kuno ku page musobola obutakiraba naye omusajja akirabanga advantage ffe tuli ku mulamwa mulala naye ali ku mulamwa mulala ffe tugamba tugobe ekirwadde ate ye alimbya bufuzi agamba mbaddewo ntya kyova olaba kati bali ensimbi z'omuw'omusolo nga tebeerekera era kyali mu kuvuga kye mutannamanya n'akalulu ka 221 ali mu kapushinga tayagala kabeereyo naye ekyo nakibagambye ekyakalulu kayina okubaayo mwagala temwagala akalulu ka 221 kayina okubaayo mwagala temwagala bwe kinaaba kyetaagisa buli munnayuganda okusonda 5,500 oba mutwalo tuzikwate tuziwe electoral commission etegeka akalulu tujja kuzisonda ekyo nkino nkiddamu bwe kinaaba kyetaagisa ffenna bannayuganda okusonda ssente
tuzitwalire akakiiko k'ebyokulonda bategeke akalulu mbabuulira mazima tujja kuzisonda tuzitwalire akakiiko k'ebyokulonda because ekiri mu kuvugibwa omusajja tayagala kalulu kubaayo kyali mu kuvuga byonna byakolaga nkoze ntya bakati batandise okufuna ebyekwaso bajja mpola sente zagenze mu nzige sente zagenze mu corona bali mu kwekwasa naye wonna tubalaba tulirwedde to contribute okulabanga akaluka 221 kategekebwa segirinya nja kuwaayo omusaala gwange gwonna ku kaluka 221 nja kuwaayo omusaala gwange gwonna ku kaluka 221 paka nga kategekeddwa because hope yokka gye tuyina mu ggwanga lyaffe Uganda it is 2021 is the only hope we have ya 2021 tulabenga tusobola okuleeta Honourable Robert Kyagulanyi Ssentamu abere president w'eggwanga Uganda nolwekyo bye munayagala okwekwasa byonna tewali seneseka kalulu tulirwedde ozicontributinga bye muneekwasa byonna tulirwedde gwate olaba tubale tusobodde osondera abantu baffe emmere ne tugibawa kati ate obinatuuka mu kalulu tujja contributing ow'olukumi ow'enkumi 3 tuzitwalira akakiiko k'ebyokulonda tubagambe twetaaga mutegeka akalulu era electoral commission kasita muwoza nti tewali ssente tuzirina sonda tuzireete tubageeka twetaaga kutegeka kalulu because ke kagendo tutaasa tulete president gwe tulabanga alina mwoyo gwa ggwanga tukoye president okubeera nga ayogera eri eggwanga nga buli budde atuwoza ensiko nalweiso awo twayitawo batya nakalema ojjukira akasaka ebyo tubikoye nafiirwa eriiso tulamba general eri tumwine bagenda baga twafiirwa amaaso tukoye abantu abagamba nafiirwa eriiso abo tubakoye buli budde nafiirwa eriiso eyo yatuleetedde problemu abasajja bano ne batwesibako kyobola tubagamba akalulu ka 221 baagala tebaagala tujja contributing ow'olukumi ow'enkumi 2 ow'enkumi 3 electoral commission kyemujja tukolera kijja kubeeki ffe kutubuulira ssente mmeka ezeetaagisa mujja kuba mulyawo nga tuzireese tubagambe ziizo twetaaga kalulu kategekebwe n'olwekyo tumanyi mu M7 kati kyavuga naye ekyo togenda kukiggusa because ffe bannayuganda abaagala enkyukakyuka tuli 95% abantu bonna bali wano baga tujja kusonda because Honourable Robert Kyagulanyi Ssentamu akankanyiza nnyo omusajja era akalembereza kakaayina mwami Museveni kabulwadde buno bwa coronavirus era bannaye abagundi abachina mwatukola bubi nnyo nga tumaze okujjiisa omusajja waffe bwetuti lawe muleeta ekirwadde ekya coronavirus ng'omusajja ayidde nga takyalina kyagamba bantu nga kyasigaza either kulekulira oba kudduka ave mu ggwanga alisuulewo labo obulwadde bwa coronavirus bwe bwajja n'afuna advantage n'atandika okuwa orders omusajja gwe twali tugiisiza atandise okuwa orders aleese kiri ne tumusiriikirira nze babule mazima ate bannayuganda tuli bantu balungi nnyo yasooka wiiki 2 ne tusirika ntugamba munaye weeks 2 katuzirinde najja n'agamba kati si weeks 2 n'ayongezaayo era ntusirika kati mu weeks zine 3 ze yayongezaayo afuukiddemu tabbu ne leero batugamba agenda kwogera katwaye biki byagenda okwogera naye mbabuulira mazima bannayuganda ebitundu 98 ku buli 100 batandise okuva ku kyatandikibwako batandise ogenda nga banyiiga wakuta sitiika n'oziwa abantu emmotoka zitambule sitiika zennyini ze mwawadde abantu mutandise ogenda nga emmotoka muzikwata ekigendererwa kyammwe ki olengera nga bano abasajja balina ebigendererwa byabwe ebirala ennyo naye mbabuulira mazima oyinza okujooga ensanafu naye tosobola zituulamu kambawo ekyokulabirako mu abali mu kwekyanga ku lunaku lwe baagaana Ssaabasajja Kabaka ogenda mu ssaza lye ery'Ebugerere abasirikale baasuulangawo emmundu ne badduka ab'amagye abo nga baagala kubeera muleeya mbabuulira mazima mu Uganda ekyo kikyasoboka gwoyinza okubala noga coronavirus yazze kankosa advantage eno okulaba nga nywerezaako bannayuganda kubuulira mazima tetugenda kuzikiza coronavirus tugenda kumulwanyisa ng'ate bwe tulwanyisa ne coronavirus reloaded wakati mu Uganda tulina coronavirus wa mirundi 2 tulina coronavirus abachina gwe baleeta ne tubeerawo ne coronavirus mwami Yoweri Kaguta Museveni is also another coronavirus. We have two
coronaviruses tuina eyamwa M7 yennyini ng'omuntu ne tubeera ne coronavirus eyaleetebwa Abachina. Ye coronavirus ow'emirundi ebiri gwe tuli mu kulwanyisa. Yenna ow'emirundi ebiri tugenda kumugoba omulundi gw'oyinza okubeera awo n'oyogera n'olowooza nti ekintu omaze, ffenna tugenda kutabuka tudimandinga change, tudimandinga eggwanga lyaffe Uganda. Bino twogedde ne tujjanga tusirika naye bw'otuuka mu mbeera etuuka n'okugamba ti omuntu awadde omuntu ekyokulya ng'agenda kufa omuvunaana attempted murder ate awo tetugenda kutuukawo. N'olwekyo twetaaga Honourable Zaake kubeera ng'ayimbulwa. N'olwekyo mwenna abali kuno mushiyalinga live video eno nga twetaaga Honourable Zaake okuyimbulwa. Abasajja bali mu kumenya njuye, bamenya olujjo olusooka ne bamenya olujjo olwokubiri, bali ku master bedroom gye bali mu kumenya balabe oba mwali bamukwate bagenda bamuvunaana omusango gwa attempted murder. Lwaki asobodde okutaasa abantu obutafanjala? Ffe twekyaye, nze Segirinya nekyaye, era bwe mulaba bankutte temutawaana fuli Segirinya temutawaana. Ekyo kye bagenda okukola kyennyini kyenjagala ngende mateeka, njagala ngende ebyafaayo by'ensi yonna nti navunaanibwa omusango gw'okutaasa abantu obutafanjala. Ekyo njagala ngende mu byafaayo by'ensi yonna. Nebwenfa temunyiiga, temugamba nti kiki ekyo nze okufa omusujja, okufa ssenyiga, okufa coronavirus ate nfe essasi. Ne bagamba nti Segirinya yafiira ku lutabaalo. Nkiddamu okufa coronavirus, okufa omusujja, okufa ekifuba, okufa ssenyiga, okufa lubyamira ate nfe essasi. Ne kigenda mbyafaayo Segirinya Muhammad yafa ssasi ng'alwanirira abantu obutafanjala. Ekyo mbeera happy nnyo. Era nja kubeera wali ekaddugala mpowe neebake ng'ambe nti kakati nze olwange luweddeko abala nabo bagende mu maaso. Era lazima eggwanga lijja kukyuka, mbabuulira mazima. N'olwekyo Uganda muyina okukimanya tulina coronavirus wa mirundi ebiri. Tulina COVID-19 oyo ye yaleetebwa Abachina. Ne tubeera ne COVID-20 oyo mwalimu 7 yennyini ye coronavirus ow'emirundi egi gwe tulina. COVID-19 ne COVID-20. Era kino kati njagala muve wano nga mukitegedde olwaleero tulina coronavirus wa mirundi ebiri. COVID-19 ne COVID-20. COVID-19 ye yaleetebwa Abachina. COVID-20 ye mwami Museveni himself is also another coronavirus in Uganda. Tosobola kukola statement ti abantu okufa corona tisi bafenjala. Tosobola. That's a big statement. Tetugenda kukkiriza. Tuli bakulembeze balonde ssebo. Nagenda mu kalulu nga waliwo bakandidate bonna beesimbyewo, ab'NRM abaki bonna ne mbawangula ne nnondebwa. Kakati gw'ogamba abantu bange bafenjala ng'andaba, ekyo tukiganye. N'olwekyo tulwanyisa coronavirus wa mirundi ebiri, COVID-19 ne COVID-20. N'olwekyo COVID-20 ne COVID-19 byonna tugenda bitwala omulundi COVID-19 ne COVID-20 byonna tubitwala omulundi gumu. Mbabuulira mazima. Awo kati Uganda we tutuuse. N'olwekyo mbasaba tulwanirire Honourable Zaake. Door to door strategy. Abantu kati bampita Mr. Door to door. Door to door strategy. Eyo kati gye nkozesa okulaba nga abantu baffe bafuna ekyokulya. N'olwekyo n'amalwaha wangambye Mr. Update we waddeyo nga saddaaka. Nze newaddeyo nga saddaaka. Nze nakkiriza nze okufa nga ntunula nenda ebintu nga bigenda mu maaso nga bwe ntunula ndi mukulembeze mulonde abantu bambuuza si kyekiddako sina answer. At least I rather die nenfa nemmanya nti ne COVID-19 ne COVID-20 byonna mugenda kubirwanyisa. Tomanya okufa kwange kuyinza okuleeta revolution abantu ne beekyanga ne beebeereramu. Tomanya abantu ne bagamba nti Segirinya kaafudde katulwane tugobe COVID-19 ne COVID-20. Corona mwe mutamudde kukimanya tulina mirundi egi kati ono yalabanda bakuki naga nti kiwedde nkutte mmome coronavirus kaze nze maze. N'olwekyo tugenda kulwanyisa COVID-19 ne COVID-20 fe Uganda ate tuli banjawulo ku ensendala zafunye coronavirus COVID-19 fate Uganda ne tufuna ekizibu ne tufuna COVID-19 ne COVID-20 kye kizibu kye twafunye. Kati awo tulina okulwana
tugobe wa mirundi ebiri COVID-19 ne COVID-20 era tugenda kuwumuza era mbasaba okuva lwaleero mukimanye ffe tulina endwadde za mirundi egi 19 ne 20 19 ne 20 19 ne 20 febe byatulumbye Abamerika mwe mulina omukisa mwalumbiddwa 19 Germany mwalumbiddwa 19 ffe twalumbiddwa 19 ne 20 nolwekyo tetugenda kukkiriza tugenda kwerwanako paka ng'eggwanga lyaffe Uganda linunuddwa enough is enough nolwekyo twetaaga Honourable Zaake kuyimbulwa tetugenda kuzikiza paka nga Honourable Zaake ayimbuddwa mulina okumuta mwagala temwagala mulina okumuta mwagala temwagala mumulumbye ewuwe mu makage talina musango gwakoze talina gwakosezza abantu basanyufu bali happy lwaki mulumba omusajja mumukwate mumugalire mumuvunaane omusango gwa tempted murder olwokuba asobodde okunoonyeza abantu b'ekyokulya ffenna twerwaneko tulwanyise COVID-19 ne COVID-20 lwe tugenda okubeera mu ggwanga lyaffe Uganda nga tweyagala kyovula nze nakyusizaamu ninga nti nze Segirinya nze sigenda kutuula waka amaka gange sikomera nazimba waka wange kubeerawo nga muddembe nga ndi free muddembe nga ndi free netoyinza kuddira amaka gange nezimbira otandika okugamba gafuuka ekkomera ng'abantu bwe bajje bansabe emmere sina kyakubawa nyina okufuluma noonyeze abantu ekyokulya n'olwekyo tetugenda kuwummuza tumusuubira olwaleero okwogera bino wammanga ekisooka ayina okubeera nga yebbululamu mu bintu bye yayisa ebyo tumusuubira okubeera nga yebbululamu mu bintu bye yayisa ebintu bye yayisa binyigiriza nnyo abantu mbabuulira mazima abantu banyiize abantu beekyaye abantu tebakyalina kyakkola abantu kakati bali ku last resort bagamba enough is enough nolwekyo muwandiike wano Free Honourable Zaake mbasaba buli ali kuno sheyalinga omulundi gumu bana abasajja bajja okutegeera kye twogera buli ali kuno sheyalinga omulundi gumu kulwa Honourable Zaake Francis Butebe an attack to one of us is an attack to all of us bw'okwata ku Zaake oba okutte ku people power fraternity yonna oba ogikutteko an attack to one of us is an attack to all of us twetaaga Honourable Zaake kuyimbulwa Honourable Zaake abeere free is a member of parliament representing Mityana municipality yalondebwa abantu bamusaba ekyokulya kati y'abantu atandika okubaggalira ebweru w'ekikomera yabeera eri munda ng'alya ng'abantu bakulembera bafanjala ebyo nze nabiganya Segirinya ebyo nze nabiganye era mwe abakkiriza ebyo mubikkirize nze nagambye no I must defy some of the orders ezayisibwa mwami Museveni nze zimu natandisa defyinga tosobola omusajja atandisa okututemamu neibawo yebeera fast security kino nkiddamu omusajja gamba bwolaba neibawo ng'afenjala duka buddusi oyo abayagaliza gwanga kula aba ku solidarity bwolaba neibawo ng'afenjala kyoba okola muleke afenjala omuntu okufa coronavirus atisa afenjala waliwo okufa okulungi n'okufa okubi nolwekyo ebyo twabiganye nolwekyo nyongera okulaalika tetugenda kutuula paka ng'eggwanga lyaffe Uganda twenunudde eggwanga lyaffe Uganda nga twenunudde tulina okulwana eggwanga lidde mu mikono gy'abantu eggwanga lina okuva muntu omu tukoye batwateera embundu twafuna obwogerero buli budde omusajja buli waba ayogera agamba akasaka ensiko ogenda omulaba ng'ayogera ng'abulako kwambala bwambazi AK-47 kyokka nga kyabulako AK-47 wano nga yeebulako yokka n'olwekyo twagala tulaba olwaleero agenda kugamba ki naye mu byagenda okwogera twetaaga abuulire police eve ku Honourable Zaake because amagye ne police ne military mu kiseera bino biri wa Honourable Zaake bali mu kumenya baleese buli munyolo gwonna bwe balemeddwa baleese sawo buli ekimenya kyonna bwe balemeddwa kati baleese kino ekyuma ekyokyenzigi bw'okyo oluggi balugyemu balabo bali mu master bedroom can you imagine kale baneeteeberezaamu embeera bwetyo baleese kino ekyokya bw'okyo oluggi balabo bali mu kisenge naye nga ne oluggi lwe bali mu kwokya bayingire tebamanyi oba munda gyali oba tali naye bo bagamba ati si okulemererwa twonoona awo be bantu bwe batyo be tulina bwe batyo bakola omugenzi kirumira ne balokya oluggi lw'omusajja ne balugjamu abo abasajja ne balwokya ne balugjamu ate naawe wa poliisi gwe bakozesa
manya nti ekiri atabala kye kirya ne yasigadde waka. Mwaba polisi mbabuulira mazima, mwaba polisi mbabuulira mazima. Olwaleero munyigiriza Zaake, olwaleero mukuba abantu baffe emiggo, naye nkubuulira mazima. Obeera eno Kampala ng'okuba maama wa Segirinya emiggo, nga ne owa LDU ow'e Masaka naye akuba maama we emiggo. Kati yembeera eriwo okuba ero naawe eri bakuba eri, tunaakomawa. N'olwekyo tuve mu bintu ebigenda okutwawulamu. Olwaleero tulina okulowooza ku Uganda ey'enkya after mu 7. Tulina okulowooza ku Uganda after mu 7. N'olwekyo bangambye Mr. Update COVID-20 atandise okwogera. Kati njagala nabe biki byagenda okwogera. Ngenda kudda ng'amaliriza okwogera twongere okudimandinga Honourable Zaake paka ng'ayimbuddwa. Mumbuulire COVID-20 waba atandise okwogera, nze nsooke nveeko, then nja kukomawo, then twongere okudimandinga Honourable Zaake paka nga bamuyimbudde. Naye twetaaga Honourable Zaake kuyimbulwa. Enough is enough. Enough is enough. Mumbuulira nti Mr. Update COVID-20 atandise okwogera. Then awo nja sooka nveeko, awo tulabe kikyagamba, then ate nkomewo tulwanire Honourable Zaake. Ero sigenda kwebaka Mr. Update. Sigenda kwebaka era mama Namugirinya namuge mwebake mundeke mala kulwanira Honourable Zaake paka nga afulumye. Olwero nwanira Honourable Zaake enkya bugenda kukyanga alwanirira nze. N'olwekyo enough is enough. Enough is enough. Yembeera egenda maaso mu ggwanga laffe Uganda. Free Honourable Zaake, free Honourable Zaake. Kiwandiike emirundi egisukka mu 10. Kiwandiike emirundi egisukka mu 10. Free Honourable Zaake, free Honourable Zaake, free Honourable Zaake. Honourable Zaake y'omu ku babaka abali mu parliament betulina abasajja abayimirira ku mazima n'obwenkanya. Mwamulabye ku zino miliyoni 2 yagambye ti amazima ga Katonda mu ggulu emiliyoni 2 ezo sigenda kuzitwala Honourable Zaake. Ekyo kye bayita spirit of nationalism. Bangambye COVID-20 atandise okwogera. Kansooke nveeko ngenda kuddanga COVID-20 amaze okwogera, then twongere okulabanga tudimandinga Honourable Zaake. COVID-20 ali live, bwaba live mungambe. Bwaba live mungambye, then mbenga nsobola okubeera nga ate nkomawo tulwane olutalo lwa Honourable Zaake tumwetaaga bweru. COVID-20 wabeera live mungambe. Because katulina ffe mirundi 2, tulina COVID-19 ne 20. COVID-19 ye yaleetebwa bano abasajja aba China. COVID-20 ate ye musajja yennyini ali mu kwadulessinga eggwanga laffe Uganda. Nolwekyo COVID-20 ne COVID-19 bye tulina okugoba ebibiri eggwanga laffe Uganda libeerenga lyeyagaza. Free Honourable Zaake, free Honourable Zaake, free Honourable Zaake, free Honourable Zaake, free Honourable Zaake. Okay. Kankomewo mudakiika ntono nnyo bangambye COVID-20 is live. Kansooke nveeko nkomewo, then tugenda komawo tulwane olutalo olw'okulabanga Honourable Zaake ayimbulwa. Mwebale nnyo, mwebale ddala Mr. Update live.